Ku bbalaza ya sabbiiti eno bannansi mu Kenya nga baduumirwamu akulira oludda oluvuganya gavumenti yaayo Raila Odinga beekalakaasa nga baagala gavumenti ekole ku nsonga y'emiwendo gy'ebintu ekintu ekyaviirako emirimu okusannyalala mu ggwanga lino era nga gavumenti mu Kenya yalaganga ku lunaku olwo eggwanga bwe lyafiirwa ensimbi eziri eyo mu buwumbi obubiri obwa siringi eya Kenya. Embeera eno eviiriddeko bannayuganda bangi okweraliikirira naddala abasuubuzi okuva Raila Odinga bwe yavuddeyo n'alaganga kino bwe kigenda okubeera bwe kiti ng'abantu beekalakaasa buli lunaku olwa bbalaza ne ku Lwokuna okutuusa nga gavumenti y'e Kenya ewulidde amaloboozi gaabwe ku bbeeyi y'ebintu. Kubeera mu transit tutwala bintu Kenya oba tugenda ku bino nayo twasooka stopingamu kubanga ekyalo twakirabako ate baali batusuubiza n'otukompasetinga y'akantu naye nako tetwakalaba oba oli awo. Ekitongole kya kuno ekiwooza ky'emisolo ki Uganda Revenue Authority kivuddeyo ne kyogera ku nsonga eno era nga kigumiza abasuubuzi nti kikwataganye n'abakulu mu Kenya. Okuba nti nno embeera eri mu Kenya eyinza tuleetako obulabe naye nga bw'otasobola kumanya kigenda mu maaso okwerinda si buti ffe nga Uganda Revenue Authority bw'obanga waliwo ekintu kyonna kyonna ekinaleeta obuzibu buba mu kujja nti nno ebyamaguzi bizze bituuse ku booda ate ne bitasobola kuyingira oba nga tebiyingidde mu budde oba olw'okuba nti newazzeewo embeera yonna ebyo ebintu usually kiva ku bintu nga manpower capacity era usually tulina capacity kati emala ng'ekitongole nti tuba twetaaga okudeployinga resources ezeetaagisa butuba kwetaaga kuteekayo scanner eri mobile kati tulina scanners eziri mobile tulina scanners eziri fixed ezikola emirimu naye tuba twagala kweyongera kutambuza mulimu olw'okuba nti waliwo ekiguddewo nti oba scan emu efunye obuzibu oba twetaaga increasinga volume y'ebintu kati tulina ne scanner eziri mobile zisobola okuteekawo. Ayogerera URA Ibrahim Bosa ategeezezza nti Uganda teyafiiriziddwa nnyo mu mbeera eno eyabaddewo Kenya olw'ensonga nti waliwo amakubo amalala agakozeseddwa mu kufulumya n'okuyingiza ebintu wano mu ggwanga. Eziyingira zitera okubeera nga mu 8 n'ezifuluma ne zibeera nga mu 5 oba 6 buli kanaku. Eyo gye tuyita normal flow. Era ffe tubale tetunalawo nkyukakyuka ompulira naye nga tusuubira nti enkyukakyuka tetugirabye olw'okuba nti nno ne Kenya ebadde yatema empenda nti waliwo amakubo agatayita mu bibuga nga Nairobi naddala abantu nga basaabaza ebyamaguzi balinayo zibayita bu feeder roads amakubo ag'ebbali era ebyamaguzi bibadde tebisanga buzibu nti olw'okuba nti nno waliwo okwekugumba mu bibuga so tubadde tunalabawo mbeera. Wabula abamu ku basuubuzi okuli Ssennyonga John Bosco omusuubuzi w'omuceere bagamba nti waliwo abanyigiriziddwa mu mbeera eno. Mu kaperiodi awo kati bwe tubanga booda ye Kenya teyingiza mmere wano neye Tanzania nayo nga waliwo batereeza kati bigenda kutwala wiiki gwe teebereze emmere naye egenda kubanga yeeveere ddala ate nga kyoba omanya nti emmere ebadde ya bbeeyi omuceere guba gukyali mu 15 ekiro 6 kitegeeza emmere ya bbeeyi. Ibrahim Bosa agamba nti olw'embeera eriwo bakwongera amaanyi mu nkola ezinaayamba mu kwanguyiza ku basuubuzi ssaako n'okulaba nga bongera abakozi ku nsalo kyokka nga ye Ssennyonga agamba nti baagala okusomesebwa ku nkola zino nga bba abasuubuzi. Nomaliza ng'ekuyiseeko mu butuufu pulogulaamu eyo abasinga ndowooza balinga 90% tebalina kye bamanyi ku nkola eyo eyinza okukiryalinga ebintu online. Era nkakasa bulungi nti abantu abamu bagamba tetulina kyakola owesanga nga beyambisa bakiryaling agent ebo nga be babategeerera mu buli kimu. So nsaba bakama baffe okuva mu URA bakkirize oba batuyambe bajje wansi ku ground batusomese buti ensonga bwe zitambula. Tuva abantu ne batutegeeza kiki kye balabye kiki kye bayiseemu buzibu ki ne tuba nga tukisobola tukitemera empenda okulaba nti no tukirongoosa. Naddala tulina ebuzibu tugenda tusanga oluusi nga buva mu bakozi baffe naddala omukozi wabanga asiwuusa empisa ekintu ekyo kinyiga oba kinyigiriza abasuubuzi baffe naye ate oluusi tetutegeera tetumanya so nga ate omulembe kati gwe tutambuza ogwa Mwami John Musinguzi tuliwo okuba nti tulongoosa enkola yaffe okulaba nti nno essente zetukuŋŋaanya zigenda okuyamba bannayuganda ate nga teziggwera mu nsawo zaabo abatalina kuzifuna. Ensonga eno ey'ebigenda mu maaso e Kenya yatuuse ne mu Paalamenti olunaku olw'eggulo era minisita w'ebyensimbi yalaze nti ajja kuleeta alipoota mu bujjuvu nga sabbiiti eno tennaggwako. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire.